الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمتنز الله تبارك وتعالى الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أجات ودي جنجرة شبلم atuyisizza mu kufa okutono nga kwebaka abaddu kwetwebaka nebbanga lyetwebakidde abadde ayina obusobozi Allahu tabaraka wa taala era ayina obusobozi obututtira mu tulo wakitiibwa Allah n'ekisa kye ekiyitirivu ekingi gye tuli. Yagamba nti thumma yub'athukum fiihi liyuqdaa ajalu musamma. Yagamba nti oluvannyuma mbazza engulu liyuqdaa ajal, buli omu amala ebbanga eryo Allah lyeyamugerera ery'obuwangaazi bwe. Mu ayina lwekibwa Allahu tabaraka wa taala mu surati Zumara yagamba nti Allahu yatawaffa al-anfus hiina mawtiha. Yagamba nti yatta emyoyo egimu. Allah subhanahu wa ta'ala ayina abaddu abamu batta n'akozesa ekigambo mawt nga na tafsiri batugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku tulo. Yagamba nti yatta emyoyo egimu awo gyebakira. Ate walladhi lam tamut fi manamiha, abo Allah atatidde mu tulo twabwe abazza engulu abadde bamala ebbanga Allah lyeyabagerera emyoyo egimu agita ne gidda mu banyannyi baagyo. Kwe kwogera kwange naawe naye ng'alina baatwalidde mu tulo nga tebazza engulu. Ate ye yayawukana Allah yagamba nti la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. La ilaha illa Allah, subhanallah, la ilaha illa Allah. Yayawukana Allah yagamba nti ate ye tasumagira era takwatibwa tulo. Yayawukana Allah subhanahu wa ta'ala kwawukana ku bitonde byonna bye yatonda. Yasaanidde okusinzibwa n'amateena amajjuvu agatali mu bukendeevu. Tumulaajanira sebinga n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omubaka Muhammad sallama gwatulaamira entakera okubeera nga tugoberera eri omuddu yenna asuubira oba ayagala okusinkagana Allah subhanahu wa ta'ala nga musanyufu gyali. Nkulaamira nga nange neeramira tugoberere omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lutaku luta wetugenda okufuna okwesiima nga tuyimiridde mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala.
Allah agenda kubuuza ababaka abo bonna timaadha ajibitum abantu abo benna batumamu biki bye baanukula bumwe abagambanga okusinza Allah biki bye bayanukula naye agamu ku mawulire omubaka Muhammad sallama gagenda okuwa Allah ku eno la ilaha illallah genyamiza ate nga matuufu agagenda otulumika nze naawe otunabira tetwegendereza nga tetunnava ku duniya kuno yagamba nti waqala rasul omubaka musallama agenda agamba yagamba n'omubaka agenda agamba ti ya rabbi omulezi wange Allah inna qawmi ekibiina kyange bano abantu bange bano boolaba ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwomubaka ayogera ku mutabani wo ku muwala wo mukyala wo maama wo taata wo owange emikwano gye tulina bakyala baana omubaka simanyi oba tunaawona okubeera mu baddu bano omubaka bagenda okulumiriza ku qiyama agambe Allah nti ya rabbi omulezi wange Allah inna qawmi mazima ddala ekibiina kyange abantu bano boolaba bayimiridde mu maaso go ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura baafuula qur'ani eno ekisengukwa baagisenguka ya Allah abantu bange abo baasenguka qur'an simanyi okulumiriza okwo oba kunaaba kutuwonya ebibonerezo bya Allah oba kutulumika Allah subhanahu wa ta'ala kutwokya abuluganda bakkiriza gye tugenda sinnyangu ekkubo lirimu yatugamba omubaka Muhammad sallama n'agamba nti taraktu fiikum amrayni mbalekedde ensonga bbiri amakulu ensonga zino bbiri nabbi n'atugamba nti lam tadhillu man tamassaka bihima omuddu tagenda kubula ejjana ya Allah tegenda mumusubwa amakulu bw'aba tagenda kubula agenda kulungama ejjana ya Allah tegenda mumusubwa yagamba nti ensonga zino bbiri omuntu man tamassaka bihima anaabazenywerezaako anaabazeekutteko anaapunvubira ku zo n'atayukana ku zo nga bwe bulamu bwe bwe bigambo bye bikola byo omuddu ntagenda kubula agenda kulungama atuuke wa Allah ng'amusiima n'agamba nti ensonga esookera ddala yagamba nti kitaabullah kyekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala omuntu yenna ayagala saadatul abadi ayagala okwesiima okwannama ddala ku duniya kuno ne bw'anaabazze mu maaso ga Allah nkulaamira alayka bitilawati alquran nkulaamira weekwate kusoma quran hatha saadatu alhaqiqiya kwe kwesiima munnaye kwe kwesiima okwannama ddala alayka bitilawati alquran usi nafsi wa iyakum bitilawati alquran mbalaamira bannange n'omwoyo gwange bannange tuddiŋŋana okusoma ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala bwe tugenda okufuna obuweerero eddembe essanyu eryannama ddala mu duniya muno ne bwe tunadda mu maaso ga Allah otugenda okufuna okwesiima ng'oba oliawo tuli mu baddu omubaka Muhammad bagenda okwolereza nga tetuli mu baddu omubaka bagenda okulumiriza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga abookya egenda kubeera nnaku njereere kugenda kukaaba amaziga eri eno kugenda kubeera kukakkanyizibwa bunyoomoofu ku qiyama ng'omubaka gwe twayimbanga abaddu gwe bayimbye nga si kituufu gwe bayimba mu mataali abaddu gwe bayimba bonna obuyimba bwe bamuyimba nga bakiyita kwe kwagala omubaka nga mu by'omubaka ate yaleeta ekiraga nti omwagala kugoberera Qur'an n'agamba nti osunnatu nabi ne sunna ze ensonga ezebbira n'abaazeekutteko omuddu tagenda kubula aluŋŋamye nabbi ze yatulaamira abaddu kugenda kubeera kunyolwa kaaba maziga ng'abaddu ge bakaaba ge bakomba wa anna lahu dhikra nga byakaaba byonna byejjusa tebikyalina makulu ng'omubaka atuvuddemu abuluganda abakkiriza omubaka agenda kuva mu eno abantu b'omu eno ku qiyama olw'okubeera nti baayawukana ezisookera ddala ku Qur'an ne bagivaako ekyokubiri naviira ddala ku sunna ze ez'omubaka sallama ne batandika okugoberera okwagala kwabwe tolaba abaddu Allah baagamba afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa tolaba omuddu oyo afudde okwagala kwe nga ye katonda we abaddu tufudde okwagala kwaffe nga katonda waffe omuddu emyoyo gyaffe gitulagira bisuu'i kola bwononefu era baddu tuli bagonvu nnyo omuddu omusanga mutee'e nga omwoyo gwe gumugambye kwambala kusala bimemeya gumugamba kwambala ngoye ensale siba ku balance omuwala jakakaya ku mutwe kunamira ku kyalo yambala miniskati neyifaanana bwe bityo abaddu ono aba asinziza okwagala kwabavudde ku Qur'an abanga ebyo ebimu ku mbaka byagenda okusinzira kalumirize eno ffenna tuweya tuve mu maaso ga Allah
agaye nti ya rabbi abantu abo munnange Allah nze nabagamba abantu abo baba ku Qur'ani Qur'ani bagivaako oba mukyala wa n'atunula atya nga n'ali Fatiha eganye olowooza abaana bo banaatunula batya nga tamanyi nabba obwefaanana mu Qur'an naye nga ali mu senior 6 mutabani wo era first grade gy'omwagaza eyo eyedduniya eno newa Allah olowooza ayinayo first grade abooluganda bakkiriza tufune entegeera entuufu ebitiibwa byonna mukazi oyo byakuweesezza ku kyalo n'ennyambala ennungi gy'ayina okulabika obulungi kwalabika era toswala oba mumativu nnyo era onakuwala oba oliawo bakwano bo nga tebalabe ku mukyala wo ono olw'okunyirira okulungi kwolaba kwalina era ng'olaba asaana omufuula kwegalulinganga TV buli omuntu alina omutunako alabe bwafaanana wagaana omubikkirira obutiibwa tuubwo bwonoonye obw'edduniya n'okkunyumyako n'okwogerako nga bw'olina omukyalo omulungi naye nga wallahi mu maaso ga Allah wallahi la tazinu teyenkana wallahi teyenkana bijanahi bahuda kakubere okwenkana n'ekiwawatiro ky'ensiri wallahi alazim kuba Qur'an tagimanyi abaana bo okunyirira kubanyirira ku kyalo kale be basinga okunyirira kyekikutebenkeza naye wa Allah okakasa balina kibazitowa mu maaso ga Allah gwasinga ssente ku kyalo ennyumba gy'olimu ya bbeeyi emmotoka gy'ovuga ya bbeeyi okakasa naye wa Allah obw'ebbeeyi obwo nga bw'olina ku kyalo okuwangaalira nga ne bwoba ofulumya kkaalo okuwangaalira bw'ogenda kkaala akaddako teriyo amanyi bugaggawo na ssente z'olina na mmotoka nnene gy'olina ebikoma ku kyalo okuwangaalira ate butya okutuuka mu maaso ga Allah nga Qur'an yakolema okusoma abuluganda bakkiriza twefeeko tuyige twefeeko tweweeyo tuddiŋŋana okusoma ekitabo kya Allahu tabaraka wa ta'ala kwe kwesiima okwannama ddala omubaka agenda tubaamu ku qiyama tujja kutunula nga buli omu byatunula atunula nga bw'ayagala naye nga tetufunye kuwolerezebwa ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbufunza hadithi gye ngenda okukoonako tujjemu ekyokuyiga hadithi ya Abu Huraira ekitabo kya Hakim ebimu ku bitabo bya hadithi ngaga nti hadha hadithu sahih ala sharti shaykhaini bashaykh ababiri Bukhari na Muslim bonna bakakasa obutuufu bwa hadithi eno Abu Huraira radiyallahu anhu atunyumiza n'atugamba nti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man qara'a omuntu yenna asoma man qara'a fi laylatin omuntu yenna asoma mu kiro 100 ayatin yagamba nti omuntu oyo asome aya agamba nti man qara'a fi laylatin omuntu yenna asoma mu kiro n'asoma 100 n'asoma 10 aya 10 ayatin yagamba nti kutiba minal qanitin Allah subhanahu wa ta'ala amuwandiika mu bantu abasinza Allah abantu abagonvu abantu abajjumbiza nnyo mu kusinza Allah ekibuuzo oyinayo aya mmeka z'otera okusoma mu kiro kyo oluvannyuma okebere n'obudde bwo emmala gy'obumalamu ekiro abuluganda bakkiriza wallahi haluna obuwangaazi bwaffe embeera yaffe wallahi shattaana eyawukanira ddala wakati waffe n'empangala y'abasahaba radiyallahu anhuma bonna obuwangaazi bwaffe bwawukanira ddala n'obuwangaazi bw'abasahaba nabbi yagaye nti omuntu yenna asoma omuntu yenna asoma aya 10 omuntu asoma ayat 10 mu kiro qiyamul layl n'azuukako ekiro n'atawadda n'afuna wudu n'asalayo kyasobodde oluvannyuma omuntu n'akwata Qur'an n'asomayo aya 10 tezenkana na koota ya juzu amma omuntu ng'asomye naba n'asoma nazi'at n'asoma abasa najja ng'asoma kale n'asoma essuula ezisooka 15 juzu amma weetandikira omuntu oyo aba yawezezza dda aya 10 la hawla wala quwwata illa billah yagamba nti ekyo omuntu abeera akikoze kutiba minal qanitin Allah subhanahu wa ta'ala ayina aya gyeyogera mu surati ahzab wembasira bidde Allah yagamba nti innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal qanitat abantu abagonvu abajjumbiza abagonvu mu kusinza Allah
abagwa mu kusinza Allah ne akhir al aya je kuma yaga anti a'adda Allahu lahum maghfira omuntu ono abeera omuntu omugonvu omujjumbize nnyo omujjumbize nnyo mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba nti a'adda Allahu lahum maghfira Allah subhanahu wa ta'ala agenda musonyiwa ate wa ajran azima bayina n'empeera ennene yani ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala ekyo abuluganda bakkiriza okwongera amaanyi kusoma mu Qur'an naye kigero ki ekya Qur'an kyosoma era mu kitabo kya hakimu kyennyini n'aleeta haditha ate endala nga haditha eyo gyetwaliise opposite yeeno era Abu Hurayra yennyini n'atugamba nti era Nabbi sallama yagamba nti man qara'a 10 ayatin omuntu asoma aya 10 asoma aya 10 era naye ng'azisomye mu kiro na Omubaka sallama yagamba nti omuntu oyo ng'azisomye mu kiro lam yuktabu min al-ghafilin omuntu oyo tawandiikibwa mu bantu bagayaavu mu kusinza Allah amakulu ate wano n'aleeta omuwendo kale tubadde tukyewuunya nnyo kiri ekikumi nti aya 10 ezo omuntu asobola ozisoma ezo aya nga ziba nnyingi kati Nabbi ate n'aleeta mu njogera endala oba mu hadithi eno endala era naye eri mu kitabo kyekimu hadithi eri mu kitabo kyekimu n'agamba nti ate kale omuntu asoma aya 10 la hawla wala quwwata illa billah aya 10 ng'azuukusa ekiro n'asoma aya 10 buno bonna obulungi buli mu kusoma ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala abaddu ekiro bazuukukira okuzanya okulaba wrestling abaddu bazuukukira okulaba simanye kickboxing okulaba ebigo abaddu bazuukukira emipiira wallahi nga tasobola kuzuukuka kusoma aya 10 mu kitabo kya Allah naye Nabbi yagambye nti omuntu asoma aya 10 mu kitabo kya Allah n'azuuka ekiro n'asoma aya 10 oba ayimiridde n'azisoma fi qiyamihi ayimiridde ali mu kusaala kiro n'asoma ayati 10 mu kitabo kya Allah omuntu oyo tawandiikibwa mu bantu bagayaavu amakulu awandiikibwa min al-qanitin nga hadithi eri esoose bwegambye enjawulo eriwo wakati wa hadithi zinene ebbiri gonna ekuzza ku makulu gegamu enjawulo eri mu muwendo gwa ayati z'obeera osomye amakulu obungi bwa aya bwe bungi bw'empeera z'ofuna ng'omuddo ozuukuseeko ekiro naye inda qasaa min al-layl olinayo akaddeko n'ekiro nga taqra fihi Qur'an osoma mu kaseera ako n'osomera mu Qur'an abaddu bazuukukira okulaba message eziri ku WhatsApp saawa 10 za kiro saawa 9 last scene era ogenda okulaba nga yabaddeko saawa 8 kitundu ogw'ekiro last scene yabaddeko saawa 10 ez'ekiro saawa 11 wallahi ng'omuddu oyo talinayo kadde kasoma wadde page mu Qur'an wadde aya mu Qur'an tunuya aya ne 10 rather aya 10 ezizze mu hadithi endala y'okubiri gye tusomye omuntu aya 10 omuntu nga nabeera asomye mutaffifin simanyi nakumanya nabeera nga asomye juzu amma n'asoma busomi essula ezisembayo okuva ku Quraish najja nga asoma busomi awo nga zokka ezo zasomye mpaka watuuka ku Naasi wallahi obulungi bunene abeera abufuna n'abeera nga tawandiikiddwa oba tawandiikibwa mu bantu bagayaavu abaddu bangi twawandiikibwa kodde obugayaavu abaddu bangi bakeera nakawa kusuubula kukiralinga container ezo zooshuuka ku bya dduniya bino nga anoonya byakufuna bya dduniya bino abeera musajja mujitahid abeera mujjumbize nnyo munyiikivu nnyo abantu bakeera mu owino oba ku kkubo ku makya wallahi nga balinda taxi ezo ezisooka ezo agenda na bbaasi esooka abaddu abali mu nsi ezo endala part-time waakolera abeera pankyo nnyo akakasa olunaku ayinayo owa part-time nga ayinayo emirimu nga 7 era abeera so punctual efficiency gyakozese okubeera effective mu budde bwe bwakozesa ne mu kufuna kwayagala afune singa amaanyi ago n'ebirowoozo punctuality eyo tugiteeka ne ku Qur'an wallahi omuddu ne weefiirizaayo n'omanya nti nze buli kiro nzuuka eddakiika zange 3 n'ensaliramu raaka zange oba 5 oba nsaliddemu 3 oba 7 oluvannyuma n'ensoma Qur'an
aya zange 10 nga lunaku nsoma aya zange 10 nsoma aya zange 10 mu mbeera efaanana bwetyo omuntu afaanana bw'atyo aluganda abakkiriza allahi twewuunyisa embeera zaffe kaana umar radha uthman ibn affan radiallahu anhu bagamba yali musajja hafiz alquran yali akwata quran naye basahaba bangi bamuwako obujulizi nga baga nti yasomanga Qur'an buli kiro yasomanga Qur'an n'agimalako Uthman ibn Affan radiyallahu anhu omusajja oyo olowooza ogenda kunyumya otya naye mu maaso ga Allah yasomanga Qur'an ekiro n'agimalako naye nga ffe neyasalo neekulemye okumalako omusajja awuliriza maama w'abaana mukyalawo Qur'an tagimanyi kugisoma ekyo kimanyi era ebimu ku bikuswaza kwe kulya mukazi wo ng'asoma Qur'an ebimu ku bikuswaza ebiswaza omusajja ono kulya mukazi we ng'asoma Qur'an la hawla wala quwwata illa billah gwe kennyini wooswalidde okulya mukazi wo ng'asoma Qur'an olowooza mukazi wo afaanana atya mu maaso ga Allah abaana bo bennyini bakuswaza ku mbeera y'okusoma Qur'an naye bituuka ku bino ebyokusoma secular education bakuweesezza ekitiibwa gwe kennyini oswala abafumbo bawangaala abafumbo nga babiri wallahi ng'omusajja ono ku byakoledde mukazi we ekyokumusomeramu Qur'an tekiriimu era nga wuyo aswalira ddala okulya nga mama abaana asoma Qur'an era ne kamala kamutanda nti tata w'abaana zuuka ekiro otusaaze tata w'abaana tuzuuke ekiro otusaazeko ku tahajjud nze n'abaana bano oyinza okuliya embaga mu nju tayinza kubasaaza bw'obeera nga gwe kennyini oswala okuwulira abaana bo nga bakulira ng'osoma Qur'an olowooza mu maaso ga Allah ofaanana n'otya bw'abeera nga mukyalawo tayinza nakusaaza bakyala banne nga bamukyalidde ewuwe olowooza mu maaso ga Allah afaanana atya oluganda abakkiriza twefeeko abadde tufeeyo tusome Qur'an obulungi obuli mu kusoma Qur'an bungi Allah tabaraka wa ta'ala okuwandiika mu bantu abatali bagayaavu mu kumusinza obeera owangudde Allah subhanahu wa ta'ala okuwandiika mu bantu minal qanitin abantu abagonvu abantu abajjumbivu ennyo abali devoted ku kusinza Allah subhanahu wa ta'ala omuntu ono obeera written among the devoted worshippers of Allah subhanahu wa ta'ala abantu abajjumbize abasinze ennyo Allah subhanahu wa ta'ala entakera naye ng'ensonga eriemu kubeera nti ofisizza yakadde ekiro n'osoma ku Qur'an ebyafaayo bingi ebyabaddu wallahi abawangaalanga nga baddu bajjumbize ennyo mu kusoma Qur'an abamu mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabakomangako bukomi tunuya Abdullah ibn al-Amr ibn al-As radiyallahu anhu sahaba ono حديث من البخاري أقامانتي أنكحني أبي رضي الله عنه عبد الله ناتو قامن تاتوي عمر يموسس ومشارة يموسس ومشارة أما قولوا يملبي ومشارة ووكوسا نيم ومشارة ووكوسا والله يلي مشارة ngafamile ngafamile yobbeyi nga family javamu yali ngava mu family ekitiibwa omukyalo ono sahaba gwe bayita Abdullah mutabani wa Amr naye omukyalo nkyafaayo kiwanvu hadithi mpanvu nnyo kugenda nga tujjamu ebimu byensinga okwagala ebikwatagana n'ensonga yaffe eno ey'okusoma Qur'an gye tuliko naye omukyalo ono agamba nti ab'ekika kye bamubuuzanga buli kaseera ng'abeera bamubuuza muwala waffe muli mutya omusajja agamba atya omusajja akuyisa atya kiki muli muwangala mutya naye ng'omukyalo ono agamba nti fatakul ni'ma rajulin kyengera kya musajja mu basajja omuwala ono yalinga agamba abantu oyo nga bamubuuza embeera muko agamba ki obulamu butambula muli bulungi omuwala ono yayawukana yabaddangamu n'abaga nti mutuufu ni'ma rajul kyengera kya musajja min rajul mu basajja era n'ayongerako bannyonnyola omusajja ono ki ekimuyisa ekyengera mu basajja ekyengera ky'omusajja mu basajja omukyala n'agamba lam yata lana firashan n'agamba nti omusajja ono ekyengera ky'omusajja mu basajja omusajja ono bukyanga mpasa wallahi sibeerangako naye mu buliri kyengera ky'omusajja mu basajja omusajja ono bukyanga mpasa sifunangako kadde kabeerakoko naye mu buliri kufuna ku ssanyu naye omuwandiisi agamba nti ebbanga lyayitawo amawulire gano nga Amr awulira nnyo muwala ono amakulu eri afumbiddwa mutabani we yali ava mu famire ey'ebbeeyi nga naffe bwe tulowooza abakyala gye bava obanga nabo bennyini bwe beerowooza famire ze bavaamu wallahi alazim twewuunyisa enfaanana gye tufaananamu n'obugayaavu bwe tulina ku ddiini y'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala
naye Amr agenda okuwulira nga omukyalo ono buli wamubuuza nti abeewaka eyo mutabani wange agamba ki, obulamu butambula, n'agamba nti mutuufu taata kiri kyengera kya musajja, alhamdulillah mu basajja, n'agamba nti omusajja oyo alhamdulillah kuva lwe yampasa sibeerangako naye ki mu buliri, sibeerangako naye obulamu butambula. Agamba nti embeera eno falamma taala dhalika alayhi, amawulire gano Amru we yagafuna naye ebbanga ne ligenda nga litambula embeera bwetu bwafaana, n'agamba nti dhakara linnabi sallallahu alaihi wasallama, n'abeera nga yagenda n'agamba nabbi Amr agenda ewa mutabani we, olabye ekiroopya mutabani we, agenda ewa nabbi amugamba nti wange omubaka, mutabani wange Abdallah ansobedde, mutabani wange Abdallah namufunira omukyalo ow'okuwasa, naye omukyala bwe njogerako ko naye tandaga nti kale embeera si musanyufu nayo, naye okusinziira nze nga bwannyonnyola ndabira ddala nga alayika mutabani wange akadde ke kennyini kamuwa, akadde tewali, naye olowooza akadde kano yalinga akola ki? Tuwulirize mu maaso wano we wali ekinyusi kya hadithi eno, tugende nga tujja mu bimu. Naye nabbi n'agamba nti ngenda kwogera naye Abdallah, ngenda kwogera naye falaqituhu ba'd, oluvannyuma nabbi n'abeera nga yasinkagana Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Bw'amusinkaga n'amugamba nti kaifa tasum, n'amugamba nti wange Abdallah osiiba otya? Naga qultu, Abdallah n'addamu nabbi n'amugamba nti kulla yawmin, buli lunaku nze nsiiba, buli lunaku nsiiba. La hawla wala quwwata illa billah. Namugamba nti ate wa kaifa takhtim, amakulu Qur'an eno wogisoma ogimalako kigero ki? Ono mbadde nnoonya ekinyusi kya hadithi eno. Namugamba nti ate Qur'an eno obeera ogisoma ogimalako emirundi emeka gy'omalako Qur'an, oba Qur'an yo ogisoma otya? Sahaba agamba, oliriza ansa yeewuunyisa, n'agamba nti qultu kulla layla, n'agamba nti omubaka Qur'an eyo nze buli lunaku ekiro ngisoma n'engimalako. La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi tunuya ku mbeera zaabwe n'embeera zaffe leero bwe tufaanana, naye nga ffenna tugamba tulafuubana tuvuganya kufuna jana ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Omusajja ono ayina okula nabbi ebibuuzo byamubuuza, naye ng'ebibuuzo bino ansa zaamuwa zennyini zeewuunyisa. Wallahi baali basajja abaategeera obulungi n'obubbeeyi bw'ejjana ya Allahu tabaraka wa ta'ala, obwagazi bwe baali balina eri ejjana ya Allah. Akhira okutuula kwe batuula mu bifuba, wallahi edduniya yaviira ddala mu bifuba byabwe nejja mu ngalo zaabwe. Edduniya yava mu bifuba byabwe nejja mu ngalo zaabwe. Akhira kasita yabatuula ku mitima, edduniya yajja mu ngalo. Leero ffe tuli opposite, edduniya etutudde mu bifuba, akhira ne mu ngalo teriimu. Ate akhira tetuula mu ngalo, erina kuba mu kifuba. Abasajja bano akhira wallahi yabaasara obwagazi bwe baali balina eri ejjana ya Allahu tabaraka wa ta'ala, n'okululunkana n'okutya kwe baali batyamu Allah, bawangala baina al-khawf war-rajaa, wakati w'okutya okw'ekika ekya waggulu n'essuubi, oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala n'abajaaza khayran. Wallahi kyabawa okufunvubira okweyongera okukola emirimu emirungi, nga oba oliawo balina essuubi, oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala anakkiriza emirimu gyabwe gye bakola. Naye tunira omusajja ono ne complaint y'omukyala gy'ayina, oba omukyala ebitendo by'atenda nebba, nga bw'olowooza ebitendo ku mukyala wo byakutenda nabyo, oba ebitendo muwala wo bye bamutenda nabyo gy'ali, oba mutabani wo ebitendo naye bye bamutenda nabyo. Bannaye twerowoozeeko butya bwe tufaanana n'ebitendo leero bye batenda nabyo. Oluganda bakkiriza, wallahi ejjana ya Allah yeetaagamu obuvumu, yeetaagamu okwerekereza, yeetaagamu okulafuubana. Tetugenda gifunira ku mukeeka. Bwebeera nga enkolagana yaffe ne Qur'an yegaanye, nkolagana ki gye tugenda okufuna nga yuqarribuna ila Allahi tabaraka wa ta'ala, ng'etusembeza eri ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahi omusajja ono ayanukula nabbi amubuuza nti ate butya Qur'an eno ogimalako emirundi emeka, ogisoma otya ogimalako? N'amugamba nti kulla layla, buli kiro nsoma Qur'an n'engikola ki? N'engisomako. Qaala, nabbi n'amugamba nti musajja gwe suum. Nabbi n'amulagira n'amugamba nti sum kulla layla, n'amugamba nti sum kulla shahri
ثلاثة نمغانت بولي سيبا kyamulagira namugamba nti kati nno olwamuwa ekiragiro namugamba nti Abdallah buli mwezi siibamu ennaku 3 siibamu ennaku 3 mu buli mwezi era waqra'u al-Qur'ani fi kulli shahr era Qur'ani gisomenga buli mwezi ogimalako abadde agisoma olinga ekiro kiramba asoma Qur'an nagimalako naye tunira nabbi kati kyamuzzaako naga nti Abdallah kulamuka adjustment katono nnyo naye buli mwezi ati sibera ngo omalako Qur'an buli mwezi bera ngo omalako Qur'an gisoma ati mwezi gumu nga gwe mwezi ogwo gwogimalako Qur'an amakulu omusajja ono buli lunaku yamalangako Qur'an amakulu buli lunaku yamalangako Qur'an nga buli mwezi amalako Qur'an emirundi 3 la hawla wala quwwata illa billah bwabanga yagisomanga ekiro nagimalako nga buli mwezi amalako Qur'an emirundi 3 ngoba wakagimalako emirundi emeka tuddayo ku hadithi eri ey'omusomo gwaffe nabbi gyatugambye nti kale omuntu abeera asomye Qur'an nasoma aya 10 ekiro yagamba nti kutiba omuntu ono awandiika minal qanitin oba omuntu abeera asomye aya 10 wallahi aya 10 nasoma ekiro mu kitabo kya Allah yagamba nti lam yuktabu minal ghafilin tawandiikibwa mu bantu bagayavu bano abasajja basomanga Qur'ani namba ng'asoma Qur'ani buli kiro ng'asoma Qur'ani n'agimalako naye nga nabbi akomako bakomi kubeera nga bakendeeza naye omusajja ono nabbi namugamba nti kale buli mwezi beera ng'osoma Qur'ani obeere ng'ogimalako beera ng'osoma Qur'ani obeere ng'ogimalako beera ng'osoma Qur'ani buli mwezi amakulu buli mwezi abeere nga asuula ejjuzu ave ku kiri kyabadde akola nga buli mwezi asuula ejjuzu 300 fuba leero tugimalako emirundi emeka oba obuwangaazi bwo ne bwe tuwerowoozaako bwerowooza obuwangaazi bwe wakamalako Qur'ani emirundi emeka omuddu awuliza obuwangaazi bwe wakamalako Qur'ani emirundi emeka nga n'ali Fatiha yennyini gye tusoma etukaabya amaziga osoma ali Fatiha ng'omukyala wo toyagala akuliye ng'osoma omukyala osoma ali Fatiha nga taata w'abaana ono amanyidde ddala nti togimanyi era ebimu ku bimunakuwaza ekyo tekiriimu naye anakuwala nnyo ng'amaziga okunaaba mu kinaabiro tagasanzeeyo ekyayomba n'alinnya ne ku mmeeza era omukyala abeera munyiivu nnyo obutamugoya lugoye lwa Idi naye nga Qur'an enju yonna bwetu bwefaana Qur'an teriimu ebyo tebiri mu bituka by'amaziga naye omusajja ono Abdallah nabbi namugamba nti kendeeza mu kusiibako beera ng'osiiba osiibe ennaku 3 mu buli mwezi n'ekirala Qur'an eno obeera ogisoma at least gisome buli lunaku ng'osomayo ejjuzu 30 buli lunaku somangayo ejjuzu 30 amakulu obeere ng'ogimalako buli mwezi ng'omalako Qur'an omulundi gumu naye hadithi eno mpanvu olw'ofunda bw'obudde omusajja ono n'abeera nga yagamba nabbi namugamba nti wange omubaka wa Allah namugamba nti omubaka wa Allah nsobola okukola ekisinga ku ekyo mpulira nina amaanyi nsobola okusiiba okusinga okwo nsobola okusoma Qur'ani ekigere ekisinga ku ekyo mbadde nsaba neeyongeremukko yeeyongeremu mu kusiiba yeeyongeremu mu kusoma Qur'an leero eno umma ebyo byennyini bye twaviirako ddala leero batutayiza butayiza ennaku za sunna ez'okusiiba tewali okusoma ku Qur'ani kale peegi kale somayo aya 5 wallahi tewali naye nga abaddu tulina obudde bw'emipiira abaddu balina obudde bwa wrestling abakyala balina obudde bwe bamala nga balaba busopusobo obuli ku bukedde simanya ku TV ani n'omulaba nga alioko abaddu balina obudde obulaba series movies n'alaba seasons and seasons abaddu bakola follow up ku bintu ebyo politics simanya ani okwo tumalidde obudde naye nga n'ali Fatiha yennyini gye tusoma wallahi ekaabya amaziga eri omuntu abeera agiwulidde naye omusajja ono Abdallah ibn Amr agamba omubaka nkusaba nkyalina obusobozi obusoma obusinga ku ekyo ky'oŋŋamba okubeera nga bwe mba nsomye kyembeera nkomako tunira omubaka kyagamba omusajja ono nabbi namugamba nti aftur yawmaini wasum yawman namugamba beera nga osiibayo olunaku beera nga osiibulukukayo ennaku osiibeyo olunaku amakulu bw'obeera osiibye leero isaawe ennaku 2 olyokoddemu okole ki osiibe naye omusajja ono yasiibanga buli lunaku nabbi n'amugamba mazima ddala okusiiba omusajja nga tanaakutuuka ku ekyo nabbi n'amugamba nti ateyo Qur'an atirisi gisome kale owulira nga kiri ekyomwezi kyenkuganya ekinene oli oyagala okusoma ekisinga ku ekyo naga nti kale Qur'an gisome nga buli week obeere ng'ogimalako kale gisome nga buli week obeere ng'ogisoma n'obeera ng'ogimalako amakulu buli week yali amugamba abeere ng'asoma zibeere ejjuzu nga 3 zibeere ejjuzu
asome ejjuzu nga 3 oba 3 n'ekitundu abeere nga amalako Qur'ani buli wiiki. Omusajja ono era naddamu n'agamba nabbi n'amugamba nti wange omubaka nkyasobolera ddala, n'amugamba nti otuiqu akthara, nkusaba onnyongeremu, nsobolera ddala okusoma n'okusiiba ekisinga ku ekyo. Nabbi n'amugamba nti era n'amujjukiza n'amugamba nti okusiiba afdalu siyam, okusiiba okusinga okubeera okulungi kale kw'oba ogendako kwe kusiyaamu Daawuda alayhi salatu wassalam yasiibanga olunaku n'ali olunaku, n'asiiba olunaku n'ali olunaku. Namugamba nti kale genda kusiiba kwa Daawuda alayhi salatu wassalam, beera ng'osiiba olunaku obeere ng'olyamba olunaku, nga bw'osiiba leero ng'osiibuluka olunaku. Bwe yamuzza ku kya Qur'an, ensonga yaffe enkulu, nabbi n'abeera yeekya Qur'an, n'abeera ng'amugamba abeere ng'asoma Qur'an buli wiiki, ebbanga lyabe lyakozesa okubeera ng'amalako Qur'an. Era abantu be bagamba nti Abdallah ono yasomanga Qur'an buli lunaku ng'asoma kimu kya musanvu. Amakulu yasomanga ejjuzu, Qur'an bwe zibeera ejjuzu nga 2 ejjuzu 30, Abdallah ono yasomanga ejjuzu 25. Ejjuzu olunaku asoma ejjuzu 25. Era bagamba nti bwe yayagalanga okukebera ku murajaa gweyimiridde gutya, yasomanga ejjuzu 25 emisana n'abeera ng'aziyimirira ekiro. Wallahi ejjuzu 25. Ffe leero hadithi gye tusomye olwaleero etugamba omubaka atugamba nti kale somayo ejjuzu 10, beera ng'osomayo ayati 10, somayo aya 10, ojja kubeera nga owandiikibwa mu bantu abajjumbize mu kusinza Allah nga toli mu bantu bagayaavu. Somayo aya 10, somayo ayati 10, embeera efaanana bwetyo. Nabwekyo Abdallah ono bagamba nti bwe buwangaazi bwe n'abeera nga yawangaala bw'atyo. Era omuwandiisi agamba waneeno nti ono musajja Abdallah ibn al-Amr yatamwanga nnyo, teyagala nnyo kuva ku kintu kye yali akolanga ku mulembe gwa nabbi nga waali, newankubadde nga nabbi yafa omusajja ono nga waali, oba ye yasigalawo nabbi nga amaze okufa. Naye agamba waneeno omusajja omuwandiisi agamba nti Abdallah ono teyayagalanga kuva ku nkola, amakulu yayagalanga nnyo okugendera n'emirimu gye yali akola gino emirimu emirungi. Ne walinga akaddiye yali musajja mujjumbize nnyo wa kusoma Qur'an. Wallahi tuni embeera yaffe leero bwe tufaanana Qur'an. Lowooza Qur'an y'abaana bo, lowooza Qur'an ya mukwano gwo, lowooza Qur'an y'abakyala bo, lowooza ku Qur'an yo gwennyini senkagale sebo semaka, lowooza ku Qur'an y'abantu bo butya bw'efaanana, butya bw'eyimiridde. Abantu ba Qur'an bagisoma kigero ki? Lwaki tebamanyi kusoma Qur'an? Kyetaagisa ki okubeera nga basoma Qur'an? Obulamu obulungi bw'oba wadde, ennyumba ennungi, emmotoka ennungi, ne wallahi ne bawangaala nga Qur'an ya Allahu subhanahu wa ta'ala tebagimanyi. Allah bayinza muwa nsonga ki obutabookya olw'okuba nga tebamanyi kusoma Qur'an. Nekyo bannange twefeeko, abasajja be tukompiitinga nabo okufuna ejjana ya Allah bwe batyo bwe bafaanana. Qur'an gye baasomanga nabbi waali, wallahi ye Qur'an yennyini eri printed out nga bweti tebaakyusaamu tebaayongeramu. Qur'an nga bwe yali nga nabbi waali, ye Qur'an eno yennyini tuyinza oga nti bo balina eyaabwe yali nnyangungu kweno. Ffenna wallahi Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila la mubaddala kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim. Yatugamba nti ebigambo bya Allah byajjula byenkanya, tebyemu kyekubirya. Allah n'atugamba nti byetaaga nnyongereza, tebyetaaga kutegeera nga bw'oyagala, tokyusaamu toyongezaamu. Kikulaga kyembadde njagala mu kikuzzayo okubeera nti Qur'an bwetyo bwefaanana, tekyuka, teyongeramu, tekendeera. Tetulina nsonga gye tugenda kuba mu maaso ga Allah lwaki tetumanyi kusoma Qur'an, ng'abasajja bali twali tubasinga n'okubeera obulungi. Okusanga sahaba yalina amaka nga g'olina omusajja awuliriza mansion, ennyumba eriko ekikomera nga ky'olina, ennyumba ekikomera obukomera nga sahaba yakijjeewo. Ekikomera tunuya leero firiji z'abasiraamu bwe zifaanana, ebyokulya byokka by'olina, wallahi facilitation eyo tebagiina. Era abasiraamu kulya endya nnungi, abaana balya bulungi, basoma bulungi, abanyambala nnungi. Sahaba ng'omusanga nga ekanzu terimu bituli, naye wallahi tulina obulamu bwe bawangaalamu, bwe tulabanga obulamu obwali obwa wansi n'obuzito bwe baali baliko mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Baali bazisonnyo mu maaso ga Allah, baali wallahi nga nsozi za ilmu, nsozi za kutya Allah tabaraka wa ta'ala. Naye tulina obulamu bwe baali balimu obwakanyigo, obulamu obwali obufunda bwa ssente, bufunda bwa byakulya, naye nga bawangala obulamu obw'okusinza Allah tabaraka wa ta'ala emisana n'ekiro. Naye leero n'eddembe lye tulina, abaana PlayStations ezijjudde waka, abaana simaya batwalako out ku weekend, batwalako ku beach kuwuga. Obulamu obwo bwe butyo obwo obugonvu obwo bwe twagala Allah butuwadde tubeere mu bulamu obutaliimu kutukijjanya, obutaliimu nnyonnyo bukalubu bw'amaanyi.
bukalu bw'amanyi tukole eddiini naye byonna biganye obulamu obugonvu Allah butuwadde naye gyatukomye tuwa obulamu obugonvu gye tukomye okumujeemera basahaba bagesebwa n'obwavu n'obulamu nga bukalubo naye wallahi nga bajjumbiza ennyo ku ddiini y'oshibwa Allahu tabaraka wa taala sirabayo nsonga ematiza gye tugenda kuwa Allah lwaki tetumanyi kusoma Qur'an bannange twefeeko tujjumbire tweweeyo okusoma tuyige okusoma Qur'an oboolyawo tunaatuuka maaso ga Allah tabaraka wa taala nga tuli mbaddu abaganyiddwa tukonye ku bulamu bwa Umar ku bulamu bwa Abdullah ibn Amr n'abasajja abalabe tujjokkoonako rather Uthman gwe twogeddeko n'enkolagana yaabwe ne Qur'an nabbi yatugambye nti omuntu asoma aya 10 omuntu oyo awandiikibwa minal qanitin mu bantu abali devoted ennyo abajjumuze mu kusinza Allah ate omuntu asoma aya 10 ziri 10 zino aya 10 yagamba nti lam yuktaba minal ghafirin tawandiikibwa mu bantu bagayaavu amakulu abantu awandiikibwa mu bantu abajjumuze mu kusinza Allah nekyo twongeremu amaanyi mu Qur'an tuwoye tusome yasaruna tubijjemu kye tuyita okuswala oboolyawo tunatuuka mu maaso ga Allah nga tuli mbaddu abali awo ab'omugaso abaganyudde mu dduniya ne ku akhira subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh